makalira tosagazagana kubanga wengenda njagala ng'oli kuwala ali kyenkugamba kyoteekayo nkwaniriza nenkubaza okubanga otwegaseko ekiri mu ggwanga erya Ecuador. Omusajja yalangiridde ennaku 6 ez'akazigizigi Daniel Noboa ye pulezidenti w'eggwanga erya Ecuador myaka 36 ye pulezidenti akyasinze obuto mu ggwanga eryo naye entebe emwokezza mu myezi 2 gyokka. Yajja mu buyinza omwezi gwali gwa Novemba omwaka 2023. Eggwanga abayaga baagala kuliwamba. Omanyi okubeera n'amakomera nga luzira kigo kitalya naye ng'ate abayaga n'abasibe bakulira amakomera ago nga be batunda n'obuduukulu bye basalawo ani aneebaka ku mifaliso 21 kyekiri mu ggwanga erya Ecuador. Mbaniriza nze Ssentongo Frederick Lugomvu, programu ya Omunaala gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga za non-aligned movement ne G77 plus China zo zibadde ziyinda. Nja kusooka okusaasira abakoseddwa mu mbeera eno. Binzijukiza 26 Kyogamu awo nga bamuteekateeka. Jjukira Kyogamu yali wa 2007 naye omwaka gwa 2006 twaguwulira mu mwana wa taata abaali mu kibuga by then. Akram wali luddawa Akram wali okyali Lukaya, naye embeera yaliwo yembeera yazzemu okubeera mu kibuga. Enguudo ez'enjawulo okuggalwa, ebizimba okulagira bannannyini by'okubisiga n'ebiringa bye. Naye olwokutaano luwedde nabannyonnyola ensonga ez'enjawulo zikwata ku non-aligned movement. Gwe mukago ng'oggyeko ekibiina ky'amawanga amagatte UN, gwe mukago ogukwata ekyokubiri emikago gy'amawanga okubeera n'abantu abangi ne bammemba abangi. Jjukira nti non-aligned movement erina bammemba 120 ate G77 plus China amawanga gali 13 agatwalibwa G77 plus China. Naye tujja kutunuulira byonna gali 13 in fact tujja kutunuulira byonna. Naye olunaku olwaliro tugenda mu ggwanga erya Ecuador. Embeera eriyo kati ebbanga litambudde, tuyingidde wiiki ey'okubiri naye nga oyinza okugamba nti embeera yakazigizigi. Oli bwakeera ku makya nagamba nti President Daniel Noboa anaamalako omwaka 2024 kiyinza okubeera ekizibu okukkiriza oba okutegeera olw'ensonga nti buli lunaku olukya embeera eyongera mutabukira. Yajja mu buyinza nga z'okulembera eggwanga oba oliawo lyamanyi obulungi naye nga yetalowooza nti embeera gy'alimu ku lwaliro anaagisanga. Eggwanga erya Ecuador, President Daniel Noboa ye pulezidenti asinga obuto ku baali babaddeko abakulembeze b'eggwanga eryo. Okuva lye yalondebwa mwezi gwali gwa 8 omwaka oguwedde n'alayira omwezi ogw'E11 omwaka 2023 ku lwaliro mu mbala ennyangu gy'emyezi gibeera 2 gye yaakamalako. Asanze akaseera akazibu ekyamuwaliriza ogamba nti bannange eggwanga kandirangirire mu state of emergency olw'ebyo ebyabaddewo. Mu bigambo bye yatuuse okugamba nti embeera n'obusambatuko buli mu ggwanga lyange tebugenda kukosa Ecuador yokka oba Ecuador yekka naye bugenda kukosa nsi yonna. N'olwekyo amawanga ag'enjawulo mulina okuvayo mu nkwasizeeko. Yabadde yakwogera bino eggwanga erya America ne lisooka nti wonna wootwetaagira oweetuli. Lwaki America yesoose okuvaayo okulaba ng'ezza embeera mu nteeko mu ggwanga erya Ecuador? Lwa nsonga nti obuzibu obuli mu Ecuador bw'abayaga. Olutalo luli mu Ecuador lwa kulwanyisa kukusanjaga. Kyokka nti jjukira enjaga ekukusibwa okuyita mu Ecuador egenda butereevu mu ggwanga erya America. Nga singa America eyambako Ecuador okulwanyisa abayaga kitegeeza nti n'enjaga egenda mu ggwanga lyabwe esaanyaawo abaana abato n'abavubuka egenda kendeera. Lwaki Ecuador eri mu mbeera eno yokka? Geographical location yaayo egifuukira ennyangu. Jjukira nti eri wakati w'eggwanga erya Peru n'eggwanga erya Colombia. Gano amawanga gamanyiddwa ng'agamu ku mawanga agasinga okulima n'okukusa enjaga. Kati olw'okuba nti amaanyi gaateekebwa mu mawanga ago mu by'okwerinda, abayaga tebaazikiza, baanoonya ekkubo eddala ng'ekkubo eddala lye basobola okuyitamu ly'ekkubo erya Ecuador. Kati abasajja bagamba nti ekimala kimala. Ennaku zitambudde ng'eggwanga erya Ecuador liri mu mbeera ya butebenkevu ne mu kibuga ky'eggwanga eryo ekikulu oluvannyuma lw'abakulembeze b'abayaga babiri okutoloka mu makomera. Ekyayongera okussawo okusoomozebwa omwali n'okuba nti n'abamu ku baguards abakuuma ekkomera baawambibwa obubinja bw'abayaga n'abasibe. Ebibuga eby'enjawulo okwetoloola eggwanga erya Ecuador byategebwamu bbomu ekyayongera okusajjula embeera. Ne bannansi ne badduka mu bibuga ne badduka ku nguudo ne beggalira mu mayumba okumala akabanga newankubadde nga kati
bagamba nti embeera egenze edda mu nteeko. Kino kyawaliriza President Nobowa okulangirira state of emergency. Okuva embeera eno lwe yaliwo, eggwanga yalirangirira mu internal armed conflict ng'agamba nti munda mu ggwanga lyaffe amagye ga gavumenti gali mu lutalo lw'emmundu olw'ebyokulwanyisa nga gatunka n'ebibinja by'abayaga. Kitegeeza nti mu kaseera ke tulimu n'abantu ba bulijjo basaalumanya bayinza okulufiiramu, era yagamba nti yeetaaga abajeego oba abajaasiru okubanga balumba ebibinja by'abayaga ebirina emmundu. Ebibinja yalangirira ebibinja 22 okubijjako emmundu, n'atuuka n'okugamba nti bino ebibinja si bibinja bubinja by'abayaga oba bayeekera, wabula batujju. President Nobowa yatuuse okugamba nti bino ebibinja bye twogerako byenjagala amagye gange nga gayambibwako abanajja okunnyamba si bibinja bubinja by'abakwatamundu oba nti bayaga, wabula bibinja eby'abatujju byotasobola kutunuulira butunuulizi nga bikola ebikolwa nga bino, eggwanga okwongera okulitabangula. Then Nobowa waliwo amawulire agabadde gafulumiziddwa nga galaga nti waliwo abasirikale b'amakomera 180 abaawambibwa. Kati kino emboozi eno okuggyako ng'ozoogigoberera oyinza okusooka n'ogiraba ng'eya bulijjo, naye njagala okugamba nti omuyaga ngenda kutuukawo awo ku ki ekyavuddeko bino byonna. Omuyaga nga bw'olaba Sobi bwe yatoloka mu kkomera, amakomera ag'enjawulo gaatandika okwekalakaasa, amakomera ag'enjawulo abasibe ab'amaanyi ne batoloka, ne batakoma kutoloka ne bawamba abakuumi b'amakomera 180. Ne bagamba nti abasibe ekitalya baatolose, naye yes abasibe, naye n'abasirikale abakuuma ekkomera ly'ekitalya 180 baabawambye era bagenze nabo. Ekyatusse okugamba nti President Nobowa ali mu nteeseganya oba ateekateeka okuteeseganya ne ba criminal gangs, kyeyagambye nti nosobola kikola, sisobola kuteesa nabayaga nedda, era tetulina nteekateeka yonna yakuteesa nabayaga. Ekibuuzo ekirala ekibaddewo, omusajja yavuddeko bino bamuyita Fito linnya efunze, naye ng'amannya ge ye Adolfo Masiyasi Vilama, ye muyaga Saabayaga. Omuyaga omulala eyabuzeewo ye Fabricio Coloni Pico. Jjukira nti abayaga baabuze babiri, naye ng'ow'amaanyi asinze okuvaako bino ye Fito oba Adolfo Masiyasi Vilama. Ono owookubiri naye ate ayina akabinja akalala kaduumira Fabricio Coloni Pico, naye ayina akabinja ke akalala kaduumira. Twagenze okutuuka ku lunaku olwokusatu nga ekituufu ne bwokera ku makya n'obuuza nti bano bo bali luddawa, tewali amanyi gye bali. Obubinja bw'abayaga bano obwogerwako mu ggwanga erya Ecuador kigambibwa nti bakwatagana butereevu n'obubinja obw'abayaga naddala mu ggwanga erya Mexico, eggwanga erya Colombia, eggwanga erya Peru, naddala akabinja akasinalowa Cartel, ekyongedde okusajjula embeera, era nti bakukusa ttani ne ttani ez'enjaga okuyita ku mwalo ogwa Guayaquil okugiyingiza mu ggwanga erya Amerika n'amawanga aga Bulaaya. Guayaquil mwalo oguli mu ggwanga erya Ecuador, era akabinja k'omusajja ono Adolfo Masiyasi Vilama eno gye kasinzira gye kooperatingira emirimu gyako, era kigambibwa nti emu ku nsonga lwaki abasajja bano balemye ab'ebitongole ebikuumaddembe okubanga babakomako lwa nsonga nti bakola ssente empitirivu. Twafuna dda Pablo Escobar omupya, amagye ne poliisi n'abalamuzi mu ggwanga erya Ecuador gaagulirirwa dda. Yensonga lwaki abasajja bano singa bakwatibwa ne bavunaanibwa oluusi emisango bagiwangula. Yensonga lwaki abasajja bano singa basibwa mu makomera kyangu nnyo okutoloka, nga ne bwe babeera mu makomera nti wadde basibe bayinza okubeerayo mu mirembe kubanga bakimanyi nti singa anaatoloka agenda kunoonyezebwa bamumaleko emirembe. Kati waliwo abakulembeze b'abayaga ab'obubinja bw'abayaga abakkiriza ne basibwa, wabula mu makomera gye basibiddwa ne bagulirira okuva ku superintendent ne bagulirira bawaddeni ab'amakomera, nga mu kkomera gyali ayina ruumu eyiye, mu kkomera gyali ayina TV, mu kkomera gyali ayina internet, mu kkomera gyali ng'ayina amasimu ayogerezeganya, nga mu kkomera gyali ayinayo obuuma obubala ssente, era nga buli lwakutano lwa mukaaga ne Sande abaana be abali baweeru baleeta ebisawo
afande n'atuula wali noono omuyaga n'atuula wano n'omwana n'atuula wano ne babala nti kati muleeseeyo mmeka tuleeseeyo obukadde 15 obwa dola n'agamba nti kati gino emitwalo 2 gigenda wadde nigenda ogabanye ne banno okitegeera nga mukomera mwali era nga musibe naye nga mwakolera emirimu gye ng'amasimu agakuba bulungi era nga n'emirimu gyonna agitambuzanga bwakola ki agitambuzanga bwayagala kati kyekiri mu ggwanga erya Ecuador naye embeera eriyo ku lwaliro eyatuusiza ne pulezidenti okulangirira embeera ey'akazigizigi n'okulangirira kafyu mu ggwanga eryo kubanga balangiridde nti abantu bakoma okutambula ku ssaawa 5 ez'ekiro baddamu okutambula ku ssaawa 11 obusambatuko obwabaddewo bwatandikidde ku poliisi eyagenze mu kkomera erya la regional prison eriri ku mwalo ogwo ogwa Guayaquil. Ekkomera lino ly'ekkomera eritwalibwa ng'erisinga okuba ery'omutawana mu ggwanga erya Ecuador era abayaga abasinga gye bakuumirwa. Kaakati eno n'omuyaga Adolf Macias Vilama amanyiddwa nga Fito gy'abadde akuumira ebbanga lyonna. Kati we wagendayo enteekateeka ezabaddewo zaabadde za kukyusa Fito okumujja mu kkomera erya regional prison bamuteeke mu kkomera erya La Roca prison. Ekkomera lino eryogerwako nyinza kinnyonnyola ntya Akram Bwanika simanyi oba twafunye ku kifaananyi ekiraga ekkomera lya La Regional Prison nga bwe liri naye baabadde bamujja mu kkomera lya La Regional Prison nga bamuteeka mu La Roca prison. Kati La Roca prison ko kakomera katono wabula kali mu compound y'emu n'ekkomera lino weeriri nga bw'onaakeera ku makya n'ogamba nti bano babasibira mu upper prison oba okitegeera nga bonna bali luzira naye nga waliwo abali mu upper prison waliwo abali mu bo nga bwe babiyita. Kati ne lino La Roca prison babadde tebagenda kumukyusa kinene nti ave wano agende kapucholwa nedda same compound wabula nga waliwo akakomera akatono nga kigambibwa nti ekyabadde kibakoza kino bakizudde nga wano we bamutwala mu La Roca kali seefa olw'okuba nti kalimu abasibe batono okwawukana ne La Regional Prison. Abasirikale ba poliisi n'abamakomera bagenze okutuuka mu kaduukulu ka Fito okumugjayo Adolf Macias Vilama basanze akaduukulu kakalu omusajja nga yadduse dda. Omanyi okeera ku makya nga mulina security yonna nga mukoze n'enteekateeka nti tugenda kukyusa omuyaga tumugye mu kkomera mabadde tumuteeke mu kkomera eddala bagenda okugula akaduukulu nga geeti zonna nzigale ekkomera nga tekuli kituli kyasimiddwa tewaliwo gamba nti ssennyenge yasaliddwa naye bagenda otuuka mu kaduukulu ng'omusajja Fito taliimu Adolf Macias Vilama ne beebuuza nti kaakati yagenze luddawa. Naye omwogezi wa gavumenti mu bigambo bye yabadde brief yagambye nti tukyakola okunoonyereza wabula waliwo ekiraga nti Fito yatemezebwako ku nteekateeka z'okumukyusa mu kaseera ka Christmas era yagenze okutoloka ng'akimanyi tujja newankubadde nga tetwayogera ku nnaku ze tugenda kumukyusizaako mu meeting ze twalimu tukyebuuza mmese kyensolima eyatuula mu meeting gye twalimu oba abakulu gye baalimu aba gavumenti nga bateesa ku kukyusa Fito ne bajja ne bamutegeeza nti Fito dduka ogenda kukyusibwa ng'ennaku z'omwezi gweziti kubanga amazima amatuufu omuyaga ono Fito aviiriddeko eggwanga erya Ecuador okubanga lijjuddemu bbomu ezibaluka buli kaseera. Omuyaga Fito tewali asobola kubuulira lunaku lutuufu lwe yatoloka bo bagenze otuuka mu kaduukulu nga taliimu nga ne bawadde ni b'amakomera tebamanyi ddi lwe yafuluma era mu kaseera kano tewali amanyi kikikola kiriwo naye amawulire agavaayo waliwo bawadde ni babiri ba prison guards babiri abakwatiddwa bongera okubaako n'ensonga zibannyonnyola naye okutoloka kwa Fito kwavuddeko okwekalakaasa mu makomera amalala 6 okwetoola eggwanga erya Ecuador. Kino kyawaliriza okuwamba ba guards aba prison abasuba mu 1800 kyawaliriza si kuwamba kwokka ba guards wabula n'abasibe abawerera ddala nga n'omuwendo okutuusa ku lwaliro tegunnaba kwogerwa bakulu
okubanga batoloka ne bava mu makomera ago. Ojja kwebuuza nti lwaki okukyusa omuyaga fito kwandibadde kuviirako okwegulugunga oba okwekalakaza okwetoola amakomera ag'enjawulo. Kyolina okumanya nti amakomera mangi mu ggwanga erya Ecuador galina wings, naye nga wings ezo tezikulirwa basirikale ba magye oba bamakomera oba bapoliisi, nga wings ezo zikulirwa ba notorious gang members ab'obubinja obw'enjawulo, era ba guards ne ba security forces tebakulira wings zino. Ba inmates bennyini munda bebeesiba, bebeggulira, bebasalawo kye banaalya, bebasalawo kye banaanywa, bebasalawo obudde bwe baneebaka, bebasalawo omuwendo gw'abasibe abanaabeera mu wings ezo. Kaakati kino nkigeraageranye ntya nti n'ogenda ekigo n'osanga nga mu kigo mulimu wings ezimu, naye nga gavumenti ya Uganda abasirikale baazo tebazirinaako control, wabula nga waliwo abayaga, waliwo obubinja bw'abayaga obulina abakulembeze baabwo nga be baduulimira era nga be bakulira wings ezo. Kati kyekiri mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga erya Ecuador, nga n'ekkomera erya La Roca n'ekkomera erya La Region mwe yabadde fito lyerimu ku go, nti we yabadde wingi gye yabaddemu ye mukulembeze waayo musibe, naye ng'ate alina amaanyi mangi mu kkomera ng'agasinza n'abasirikale abamusiba. Obuduukulu obw'enjawulo mu makomera gano, bano abakulembeze b'abayaga ababeera babutwala be baburentinga ku ba inmates ab'enjawulo, nga bw'oba toyina ssente tokasulamu. Omanyi okeera ku makya n'osiba fito omuyaga n'omusibira mu kkomera eruzira, naye ng'alina wingi gy'atwala erimu obuduukulu 40 n'abuyonja bulungi nga ye n'ateekamu TV n'assaamu emifaliso n'agamba nti eno buli ajjayo n'okusasula $15 buli mwezi. Ntegerekeza omusibe n'atandika okukolera ssente mu kkomera mwe bamusibira, era nga bw'oba tolina ssente ezo ezoogerwako takukkiriza kubeerayo. Yajja naga nti kati eno wingi yange, ate nga n'abasajja ab'amagye bamumanyi, naga nti eno wingi nze njitwala n'abasulamu, nyina okubanga mbategeera, nyina okubanga mmanyi emisango gye bazza, ate balina okubanga bansasudde. Nassaamu TV, nassaamu ebinaabiro, nassaamu emifaliso, naga nti kati buli asulamu olina okuba ng'osasudde ssente bwe ziti. Emmere, ebyokunywa ne zi drugs mweyo wingi zibeera za kyere, era ono bano abasajja bw'akwata wingi eyo ebyokulya yabitunda, ebyokunywa yabitunda, abanywa enjaga yabaguza munda mu kkomera. Kati kyekibadde mu kkomera erya La Region, abasajja mwe babadde baagala okujja fito bamuteeke mu kkomera erya La Roca, gye yagambye nti eno sijja kgendayo. Omusajja ono fito waliwo akatambi music video akakwatibwa muwala we yennyini mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde, kaalaga kitaawe ng'ali mu prison courtyard oba mu luggya lw'ekkomera, nga alina ebyokunywa ebya buli kimu, nga ali mu kuzannya n'enkoko, zino enkoko ezirwana. Ono fito abadde mu kkomera naye ng'ategeka emizannyo abasibe ne bajja beerolera, ng'ategeka emizannyo gy'enkoko abasibe ne basiba ssente nti eno yegenda okuwangula, ng'ategekera Zaala mu kkomera erya La Region. Era yavayo n'agamba mu katambi kano nti seetaaga kufuluma kkomera lino. Fito yagamba omusajja fito ayogerwako yaduumira akabinja k'abayaga Ssaabayaga aka Los Coneros. Kano ke kamu ku bubinja obusinga okuba obuli powerful mu bubinja bw'abayaga mu ggwanga erya Ecuador, ate era ke kamu ku bubinja obusinga okuba obw'omutawaana mu kkulira amakomera ag'enjawulo mu ggwanga erya Ecuador. Wabula akabinja ka fito aka Los Coneros si ke kabinja kokka akakulira amakomera mu ggwanga erya Ecuador, nedda waliwo obubinja obulala. Osobola okusanga ekkomera limu nga lirimu obubinja bw'abayaga obukulira obubinja nga 6, wabula nga buli kabinja kalina wingi gye kakulira. Nosanga nga kano akabinja kakulira wingi eno, nosanga nga kano akabinja kakulira wingi eno, nosanga nga kano nga n'obumu ssennyenge yabaawo, obutimba bwe bubaawula, ng'ono ali eno n'ono ng'ali eno, bano nga bakola byabwe ne bano nga bakola byabwe.
ono ng'alina ennyumba ze ez'abapangisa munda mu kkomera nono ng'alina ennyumba ze ez'abapangisa naye njagala oteebereze ng'osibye omuyaga n'omutwala mu kkomera ekigo n'omutwala mu kkomera ekitanaga nti eyo wingi eyo yange buli asulamu nyina okubanga mumanyi n'alagira abasirikale ne bafulumya abasibe bonna abalimu nabaza nti ati kinti ngenda kulinovetinga nti ekingenda giddaabiriza era n'agiddaabiriza bulungi n'agiteekamu obuwoowo n'agiteekamu tv n'ateekawo we baliira emmere n'agigaziya ruumu mu kkomera ly'ataazimba n'atakoma ku ekyo nassaamu buli ekyetaagisibwa naga nti kati buli agiyingira olina okuba nga osasudde ssente bwe ziti naye bino byonna biri mu ggwanga erya Ecuador nga bikulemberwa abayaga abaliyo ab'obubinja obw'enjawulo bw'oyinza okugamba nti gavumenti mu kaseera kano eyinza okuba nga ejja kusanga akaseera akazibu okubakomako kanzije tutandikira